Namutikko w'enkuba alese emmere y'abantu ku ttaka era n'abaleka nga beewundaganya. Bino byonna byabaddewo ku kyalo Lwemedde mu disitulikiti y'e Wakiso. Enkuba eyafudde mbi ekiro ekyakeesezza Easter yabaddemu kibuyaga mungi era n'aleka nga asudde emmere y'abantu ko n'okumenyera ebitooke mu makkati. Twafunye omukisa ogwogerako n'omutuuze w'oku kitundu ekyo mukyala Nakabirya Aneti n'atunnyonnyola engeri enkuba gye yamukosezzaamu. Amannya gange nze Mumbejja Nakabirya Aneti. Embeera ya kibuyaga, enkuba yatonnya, kibuyaga n'asuula emmere yonna, laba ebitooke byonna biri ku ttaka, tetukyayina mmere, emmere yonna yagwa. Mukyala Aneti yategeezezza nti enkuba yatonnya ennyingi ate ng'erimu kibuyaga mungi n'ereka ng'esudde ensuku zaabwe. Yayongeddeko n'atugamba nti ng'oggyeko okumusuulira ebitooke, kibuyaga yayonoona n'omusiri gwe ogwa muwogo. Muwogo singa nsobola okubatwalayo ne muwogo yasinduka n'agwa. Kakati tetukyayina kye tulya. Wabula ate yagambye nti ekyennaku ekiriwo mu mbeera eno nti emmere enkalu ya buseere, gamba ng'akawunga, omuceere, kw'ogasse n'ebintu ebirala era kati bali mu bweraliikirivu bwaki. Akawunga kalako ka buseere. Wano nno mukyala Aneti yakubidde omulanga eri abo bonna bekikwatako abavunaanyizibwa ku bigwa tebiraze okuddukirira ekyalo kyabwe kubanga baaguddemu kibuyaga ate nga n'ebintu bya buseere. Akawunga kalako ka buseere. Kali tusaba gwe kikwatako yenna atuyambe oba asobola otuwa ku buyambi bw'emmere kuba ekyamazima tetwasigazza kayitibwa mmere. Kibuyaga yonna emmere yagisudde, tetuyina kiyitibwa mmere. Nsigadde nze Babirye Babula ku lwa MRU TV.